Abatuuze mu tawuni kansi y'e Kasanje baweze nti bakuzira essomero lya gavumenti lya Kasanje Church of Uganda nga bagamba nti si bakulinda kulaba nga abaana baabwe bafiira obulamu bwabwe olw'ebizimbe bikutte mu mbinabina. Abaana basomera mu nfuufu, ebizimbe tetuyina n'ekirala ku byokulya. Kati ng'abaana bavayo ku ssaawa 7 tebalina kyakulya, bagamba banywa buugi ne bannayo kati okuva ku makya kale tetuganye omusibirirayo ekyokulya paka ssaawa 7 naye batugamba banywa buugi. Bano kutabuka bwe bati badde maaso ga ssente bwa disitulikiti wa Kiso Dr. Makyalwanga Bwanika bw'abadde alambula amasomero ga gavumenti mu tawuni kansi eno. Ssentebe Bwanika olutuuse mu kifo kino alambudde kyokka ng'ekimujja enviiri ku mutwe be baana okubasanga nga batudde mu bizimbe ebiri obubi ekyobulabe nga byonna bijjudde ebituli ate nga n'amabaati gafuumukako dda olw'empewo. Abazadde bagamba nkiswaza okulaba nti essomero lyazimbibwa mu myaka egy'enkaaga erisomesezza abantu bangi mu kiseera kino nga nabo bakaddiye kyokka ng'embeera gye lirimu yennyamiza. Abo ne bassebo essomero lino we mulisangidde tuli bubi nnyo nga bana Kasanje. Essomero liri mu sentro, essomero bwe lyatandika mu myaka gy'enkaaga okutuusa n'olunaku olwali teryeyongerako. Abaana baffe bukya mbeerawo mu Kasanje wano sifunangayoko chance kuwulira first grade mu kifo kino. Essomero etwogera liweza abaana 10 nga ne senta namba gye balina nebu yagibajjako. Ne senta bagibajjako abaana ba P7 tebakyakolerawo na bibuuzo abalina senta. Nasozi Rebecca nga yakulira abakulu b'amasomero mu tawuni kansi eno agamba nti ekisinza okussa ebyenjigiriza mu matiga bye bizimbe bibi kosa n'ebyobufuzi ebiyingiziddwa mu byenjigiriza. We tusinza okuba nabwo nga government aided schools mu kiseera kino tewali ssomero lya gavumenti lirina latrines zimala, classrooms tezimala, abasomesa kati ffe wano tuliwo 6 so nga ye tulina ebibiina 7. Ye Kabanda Dennis okuva mu kitongole ekikulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso era nga mulambuzi w'amasomero mu tawuni kansi n'agamba nti ekyamazima ebizimbe bingi biri mu mbeera mbi. We tuba tukola ekintu kyonna tugendera mu layini ne sente gavumenti zeekola ki zeetuwa, so wenaaba etuyambye netwongerayo amasomero aga secondary seed schools mu Kasanje then kijaba kituyamba tukendeeze ku baana abatayaaya ku kyalo nga bamaze P7. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Makyalwanga Bwanika agamba nti ebyenjigiriza gwe musingi ogw'eggwanga ne gavumenti ebissaamu akasente katono ddala era n'asaba abazadde okusukiramu okuyambako okutaasa embeera. Gavumenti mu structure y'abasomesa beetuwa kubanga ffe abasomesa betuwandika tusinziira ku public service ne Ministry of Education structure gye beetuwadde naye mu Wakiso sirabanga mu advert nti tunoonya abasomesa aba special needs kye baatuwa kufuna inspector owa special needs. Ono asuubiza okutuukira obulabizi bw'ennamirembe ku nsonga y'essomero lya Kasanje CU kubanga lijjuddemu entalo wakati w'abaliddukanya ekigootanyiza ebyenjigiriza. Lya Kasanje Church of Uganda limazeemu nnyo amaanyi. Ekisooka baatutawaanya nnyo nga school management committee tekkiriziganya na kanisa baali tebaagala na tutuzimbewo nyumba y'abasomesa. Okutuusa lwe twasala amagezi gonna ne batukkiriza ne tuzimba naye ngenza okusanga essomero n'ebizimbe byazimbwa bajjajjaffe bibalemye okulabirira. Abaana abasinga tebalina uniform, essomero teriraga bulamu. Aba Church of Uganda Kasanje ndimu ennyamivu gye muli era ngenda kunoonya omulabirizi w'ennamirembe tusobole okuyingira mu nsonga y'essomero eryo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.